Kaakati omwami golaba oyo omulema akutte omuggo atambula asabiriza ssente za buyambi agenda luggi ku luggi wabasanga mutudde awo nga bagamba nange mumpeeyo kye mulina munnyambe. Naye ssebo ono gwe mulaba atekamu n'akamanyiiro. Yayagala yasabiriza yeetaaga obuyambi kyokka atekamu n'akamanyiiro n'okuvuma abamuyamba. Gwe mulaba oyo atandikira ku 5,000 okukwata ssente ez'obuyambi z'oba ogenda okumuwa. 5,000 kwatandikira. Bw'oba olina ssente nga zikka wansi w'15,000 aba agenda kukuvuma akuwemule oba toyina makulu. Gwe bawulira ntoyagala kumuyamba olina okuba nga mu ngalo zo okuttemu 5,000 okudda waggulu. Kitegeeza abalina 1,000 abalina 2 beetaaga. Kati simanye bano banina nusu 5 simanyi nina nusu 1,000 abamwe aba abasse. Alina waatuuse ewabadde abantu abadde bakuŋŋaanye n'akyamawo okubasaba obuyambi. Bw'akyamawo basaba obuyambi ne wabaawo omusajja akutte mu nsawo ye n'aggyamu nusu 5 abimuwe. Temulaba nti mulema? Omusajja atabuse n'agamba ntambula mayiro na mayiro nvaawa ani gw'okwatira nusu 5 nti obimpe. Nusu 5 obiwaani mbwaggwe n'avuma sebo n'okuvuma avuma. Ekigwewuunyisa baavuma be bamuyamba. Naye ssebo yeerondalonda ssebo ssenkaggala ono yeematira mu kusabiriza kwe. Avumye omusajja lwa kumuwa nusu 5 naye ng'oli oluusi lwabadde ayinamu ne mu nsawo. Ebyo 5 bigula amazzi. Kubanga ono omwami asobola okutambula olugendo naba nga ayagala okugula amazzi era agula ga 5. Naye ssebo bamuwadde nusu 5 avumye abantu bonna abadde awo n'okulwana n'ayagala okulwana. Mulema n'omukono bw'ogulaba gwalemala. Oba yagwa ku akisidenti n'alemala omukono egguma ne limenyeka n'omugulu ne gulemala. Kati atambula asabiriza naye ssebo takwata ssente zikka wansi wa 5,000. Awo oba toyagala bireke tomuwa ssente zo zisigaze embwaggwe. Ayagala batandikira mu 5,000 okudda waggulu. 5,000, 8,000, 1,000, 7,000, 2,000, 5,000 n'akakadde. N'akakadde. Kale ekisinga okwewuunyisa mulimu ate abantu abamumanyi nga ze atambula ewantu wangi. Kati ono gwe mulaba asobola okukutamya okuyamba. Gwe mumanyi ensonga lwaki abantu bakyagala kuwa abantu basabiriza ssente bwe bati. Oli n'azunga ettawuni okugimalako naye n'amaliriza ng'afunyeyo nduuzi 15,000 naye ng'atambudde olunaku lulamba. Bye bintu nga bino oyamba omuntu ate n'akukakanako n'akuvuma. Kamwe batuuseeko mu bigambo bye mwewulireko engeri gy'avumyemu omusajja abadde amuwadde nusu 5 ez'obuyambi. Vidiyo yiiyo gimpereka like. Ebitaano tubabyongera ku nsi byavaako ku nsi. Bantu balina miliyoni na miliyoni boogera ebitaano kalaba obwavu. Ebivale bikalinga eby'amazzi mu myala. Maama nze bwendeera n'ekambala yonna kijja bamanyi nfuma omusiru ne mwongerako obusiru bwe. Abantu abali wano bonna balina obwongo bateredde basirise. Kiri kigayuulaga mwagavunda kiraga embeera ennungi. Ate toyogera nezija nekuteeka amazimu kamwa. Gobikkulaga mwagonga wendi ndaba. Otira okwambala amatundu bali agalayisi. Manyogo. Njagala atambula nga siwulira mbwepunyirira. Kaakati omwami ndowooza mumwewuliriddeko bulungi nnyo. Zino ze zimu ku nsonga lwaki abantu abasinga obungi tebakyagala kuyamba bantu. Ne bw'ojja ng'omugulu gukutukako bwe guti abantu abasinga obungi balaba bulabi kati abantu n'agamba owange nange nina ebizibu byange ebimmala naye bonaabona bibyo.
abantu abasinga obungi tebakyayamba. Era batunulira butunulizi bizibu byo n'obagamba ne bagamba banaye sirina ne bakuleka n'ogenda kubanga Abannayuganda abasinga obungi tebayambika. Omanyi kitegeeza okubanga omuntu anoonya buyambi naye nga ssebo yeeronda ne ssente zayagala bamuwe yazimanyi yazitema n'agamba nti nze gweoba owulira ntuyagala kunnyamba sikiinaako buzibu. Naye okukwata ntandikira mu 5,000 ez'e Uganda. Awo wentandikira okukwata omuntu anoonya obuyambi. Kati abantu abasinga obungi mu kuyamba batandikira mu nusu 1,000, 2,000, 3,000, 1,000 awo we batambulira. Era okufuna omuntu nga agenda kukuwa ssente otambula ku kkubo kusabiriza n'osanga omuntu n'akuwa 5,000 oyo aba alina ate aba mugabi nnyo. Naye abantu abasinga obungi batandikira mu nusu 1,000, nusu 5,000, 2,000. Abasinga obungi bakoma mu 2,000 tebatera nnyo kusukkawo. Kati gwe bw'ojjanga otambula olunaku n'ofuna abantu bonga 10 nga bonna abadde bakuwa 2,200 oba okoze omutwalo gwo. Bw'oba basuseemu n'ofuna abantu nga 20,000 gy'emitwalo 2 gy'oba okoze eki? Gy'oba okoze nga totaddeemu capital, just capital maanyi go. Kati ono ssebo ye road atambula asabiriza naye ku malala kwatudde n'akamanyiiro. Okitegeera? Gwali eyo ng'oyagala okumuyamba olina okuba nga mu nsawo zitowa 5,000 n'okudda waggulu. Kati nsimanya bano banzunza 2,000, banzunza 3,000, nzunza nusu 1,000. Totawaana, sigaza obusente bwo mu nsawo. Bugulemu ekyokulya naawe okole kiweeyambe. Naye ng'omusabirizi tazeetaaga. Okitegeera ekintu ekyo? Avumye omusajja abadde amuwa nusu 5,000. Mumuwulidde bulungi. Avumye omusajja abadde ali mu kumuwa nusu 5,000. Uliza abadde alina. N'agamba owaage, kankwata bino 5,000 mbikuwe. Tomanyi onaagulamu amazzi ng'otambula. Omusajja mugambe ogenza okulaba nga nze ndi mu level ez'okuweebwa nusu 5,000. Nusu 5,000 obiwaani. Obiwaanisebo. Kyogamba mu nsawo y'omubuzeemu yadde n'5,500 okuzimpa olyoka ompe nusu 5,000. Abantu nga mumanyira omusajja ssebo ayombye byaddala. N'ateeka omuggo wansi nga n'okulwa n'ayagala kulwana kyokka mulema. Amagulu malema. Emikono gyonna mirema gyamenyekamenyeka dde oba yagwa ku accident. Nze naawe. Naye ssebo senkaggali kuki? Ku malidaadi ssebo kwatudde ku kamanyiiro. Ate kambabuulire kino ebiseera ebisinga abagagga tebayamba wabula abaavumu abeeyitiriza n'okuyamba. Olaba bwe bahaamu kizibu nnyo haamu okusanga abantu b'oku street buli omu n'agenda ng'amuwa ssente. Buwa ne ggwe maama kikaaba oba otambula ne tata kikaaba n'omuwa 2 n'omuwa 3 tekyandibadde kibi. Naye abantu abasinga bagaba nga balina bye basuubira. Oli akeera ku makya n'agamba nze bannange kampa omuntu oyo nange Mukama ajja kumpa. Ate bali bahaamu abatagabagaba nnyo ssente bantu we batyo. Ate giyina n'agaggawala nnyo nga gwagaba ennyo togaggawala. Nga togaggawala. Kati so n'olwekyo abantu tebakyayamba. Nze tulina gye twali eyo ne wajja omukazi ng'anoonyeza mutabani we buyambi. Omutabani oba baali baamukola ki? Ndowooza waliwo omuntu eyali yamuloga ekintuntu ekimbe nga tekitegeerekeka. Naye ekisinga okwewuunyisa nti ffe we twali tutudde waaliwo abasajja abaali balina ssente ezisinga ezaffe. Naye bamufuna mpola bannange bajjayo obusente ne bamuwa 2,000, 3,000. Mukama waffe yali atukozesa yagamba nze sirina ssente. Naye nga waali atulidde ebbando n'ebbando za ssente yagamba nze sirina ssente ze ngenda kubawa bannange. Sirina. Era bano bamufuna mpola be baakwata ssente ne bawa omukazi. Kati omukazi oyo amala okugenda. Omusajja oyo yatugamba Mukama waffe nti mmwe abagabagaba ssente temumanyi. Abantu abasinga bwe muwa ssente zammwe nti mubayamba. Asobola okukera ku makya ne yeeyambululira mu ggwe. Ebyo bizibu by'alina ate ne bidda ku ggwe.
Gomanyi kinti oba omusawo yamugambe gwe noonyayo abantu we bati nga bakuwa ssente omala ojje tukutereeze tukwambulule. Abantu abasinga babonaabona naye ng'ekibabonyaabonya bebimu ku bintu bye baba baakola mu bulamu bwabwe. Okitegeera? Kakati so n'olwekyo ebintu ebimu bigenda okujja nga dira munnange obiraba. Kakati gwe omuntu anoonya obuyambi otandika ati ate okuvuma omuntu ali mu kukuyamba. Tolaba nti oba oliko ekikyamu oba tutegeera bulungi. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu mwebale okusubscribe nga saako n'okuba nti ate mugobera. Mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankumire abankolera obulungi obutagambika. Mubere bulungi mweraba.